lilalamin nga kyakusaasira eri ebitonde byonna buli omuddu lwamukkiriza buli omuddu lwamugondera buli omuddu lwamugoberera kimu ku nsonga Allah tabaraka wa taala kwayisiza okutwagala. Ekyokubiri, Allahu subhanahu wa ta'ala atusonyiwa amadhambi olw'okwagala n'okugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, tumwagale nnyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, tumugondere tumugoberere. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda twagala era tusonyiwe amazambi gaffe ng'ebitonde olw'okwagala n'okugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, olunaku olwaleero tuli mu nnaku z'omwezi ziri 6, tuyingidde ekiro eky'omukaaga omwaka omwezi ogwa Dhulhajji omwaka 1443 kasookedde asenguka omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okuva e Makka agende e Madina. Omwezi guno gwe tulimu mwezi munene, mwezi gwa bbeeyi, gulimu ebirungi, mwezi gwa kukola mirimu. Naddala zino ennaku mwe tuli 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji, anti yakinyweza omubaka alayhi salatu wassalam n'agamba nti ma min ayamin, hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, yagamba nti ma min ayamin, tewaliiwo nnaku mu nnaku zonna al-amalu saliha fiha, nga wetukoleramu emirimu emituufu muzo, ahabbu ila Allahi, nga giba gyagalwa nnyo eri Allah, min hadhihi al-ayami, okusinga ennaku zino. Yaani amakulu ennaku ze yali ategeeza ayyamul ashir, ennaku 10 ezisooka mwezi ogwa Dhulhajji. Naye baganda bange abalungi, mbakubiriza nga nange neekubiriza okubeera nga tuyitiriza okukola. Tomanya buyinza obbanga olwaleero Arafa ayyamul ashir zino zetulimu guno omwaka nga ze zisembye mu bulamu bwo. Kisobokera ddala okubanga wetunatuukira ku Juma, nze oba ggwe nga togenda bbeerawo. Kisoboka okuba nti magalibi eno gye tusadde nga tetulinayo magalibi ndala okutuuka lwe tunasisinkana Allahu subhanahu wa ta'ala. Naye kityo baganda bange abalungi, olw'ekikunyweza obukulu bw'ennaku zino kwe yakola omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, abange naffe tuyitirize okubeera nga tukola emirimu emirungi olw'obukulu bw'ennaku zino. Allahu jalla jalaaluhu wanaatusaasira nakkiriza bye tukola oba emirimu gye tukola. Subhanallah, ate omubaka yagamba nti emirimu gye tukola mu nnaku zino eno tewaliiwo mulimu gugwenkana mu nnaku zonna ezisigadde ez'omwaka.
Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba faman kana yarju liqa'a rabbi yenna asuubira nti agenda kusinkana Allah yenna ayina essuubi nti akaseera konna tugenda kusinkana mukama waffe Allahu tabaraka wa ta'ala akola atya falyamal amalan saliha akole emirimu emituufu abange tukole twongeremuko abadde ayitwako eswala eza sunna teekamu amaanyi ozisaale obadde ogaba yongeramu amaanyi obanga obadde musajja musomi wa Qur'ani mukyala musomi wa Qur'ani yongeramu amaanyi kubanga ayyaman ma'dudat ennaku zino zibalibwa bubalibwa twatandika zirindirira ne tuyingira nga lumu Dhulhajji olwaliro zino ennaku z'omwezi 6 Dhulhajji tubuze ennaku 4 ennaku zino ziggweko. Allahu akbar. Tubuzaayo wojjako olwaleero tubuze ennaku 4 zennaku ziggweko naye kugenda kuba kusaalirwa kunene ennaku zino okugenda nga toyina nga tozeegasizza nazo nga tofunye kyogenda kulaga Allah tabaraka wa ta'ala okimanyi nti osobola okwefubako mu nnaku zino Allahu tabaraka wa ta'ala n'akyusa okugera kwe yakugerera in just these 10 days nolongose eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'atuusa destination yo n'akujja wabi n'akuzza awalungi Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kyo baganda bange abalungi ab'ebitiibwa mbakubiriza nga neekubiriza tuyitirize nnyo okulondalonda obulimu obulungi butuneegasa nabwo mu nnaku zino 10 bujja tutaasa biidhinillah nga tusinkanye Allahu tabaraka wa ta'ala. Bwe zibeera nga leero ennaku z'omwezi ziri 10 nga ziri 6 omwezi gwa Dhulhajji kitegeeza nti kusatu zigenda beera 7 ku Lwokuna 8 ku Lwokutaano 9 olunaku olwo olw'omwenda mu mwezi ogwa Dhulhajji luyitibwa yaumul arafa lunaku lwa era Allah subhanahu wa ta'ala luta yaumul hajji al akbar muhijja bahujjaji gye bagenze e Makka okulambula ennyuma y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla jalaaluhu abantu abo bonna hijja yaabwe ekiyitibwa hijja ye muntu akola buwungeeza. Allahu jalla jalaaluhu abali mu hijja yenteekateeka Allah gye yabakolera babeera mu Arafa nga balaajanira Allahu subhanahu wa ta'ala nga omwana omuto subhanahu wa ta'ala yatwagala ate ffenna Allah atwagala mu jjana jalla jalaaluhu. Omuntu ye yennyini yasalawo naga nti nze jjana sijagala njagala genda mu muliro neraba Allah mu nteekateeka y'obulamu omuntu asobola okukola amadhambi gonna nenatuuka mu Arafa mu lusenyi olwo n'awanika emikono nga nniya ye ntuufu nga kyayogera ge mazima kuva ku mutima n'asaba Allah ekisonyiwo Allah n'amusonyiwa n'abanga atalina dhambi lyonna lyali akoze era Allah n'akomekkereza ng'amuwadde jjana. Kakati nno olunaku lwa Arafa ffe abatasobodde genda kukola hijja ekimu ku mirimu gye tukola kubeera nga tulusiiba. Olunaku lwa Arafa guno omwaka lutudde ku yaumul jumaa lutudde ku lunaku lwa juma ejjuma eno yeriko Arafa. Subhanallah ebinene bisinkaganye yaumul jumaa olunaku lw'ejjuma nga lwo lunene
lwa bbeeyi kyokka ate Allah n'atuuzaako yawmun arafa lunaku lw'ejjuma. Omusiraamu yenna singa asiiba olunaku lwa arafa kwaba batagenze mu hijja, yagamba omubaka alayhi salatu wassalamu nti asonyiyibwa amadhambi ag'omwaka oguyise n'asonyiyibwa amadhambi ag'omwaka ogujja olw'okusiiba yawmun arafa. Allahu akbar. Kyovulaba nti zino ennaku zetulimu za bbeeyi nnyo gye tulinga abakkiriza okusinga ennaku zonna ezibeera mu mwaka, kuba tewaliwo olunaku mu mwaka luzitowa kwenkanankana lunaku lwa arafa. Allahu jalla jalaaluhu omuntu bwalusiiba, hadithi ya sahaba etiba abi qatada radiyallahu anhu qaal, abi qatada Allah musiime yagamba su'ila rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, yabuuzibwa omubaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe bibeere ku ye, ani sawmi yawmi al-arafa, ku kusiiba olunaku lwa arafa. Qaala, n'abaanukula n'abagamba yukaffiru as-sanata al-maadiya, arafa wogisiiba ekusonyiisa amazambi ag'omwaka oguwedde, walbaqiya nekusonyiisa amazambi ag'omwaka ogujja. Hadithi ya Imamu Muslim yabeera nga aginyumya oba yabeera nga agituripotingira ng'eva ku abi qatada radiyallahu anhu. Baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, tewandibadde na nsonga yonna ekugaana kusiiba olunaku lwa arafa. Olunaku lwa arafa mukama waffe alayhi salatu wassalamu atulaze obunene bwalwo, nga singa omuntu alusiiba Allah amusonyiwa amazambi ag'omwaka oguwedde n'amazambi ag'omwaka ogujja. Allahu akbar. Wallahi hadha fadlun azim, obwo obulungi bunene bwatwagaliza Allahu rabbul alamin, okubeera nga just okusiiba olunaku lumu nga Allah agenda tusonyiwa amazambi ag'omwaka omulamba. Era Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama saama yawma ashura wa amara bisiyamihi. Afwan, hadithi yajira mu baabu eno ng'eyogera ku bulungi bwa okusiba yawmun ashura, naye nga kyetunoonya lunaku lwa arafa okubeera nga tuluwa obudde nga abasiraamu okubeera nga tulusiiba. Olunaku lwa arafa luno Ibn Abbas radiyallahu anhu anhuma qaal, yagamba qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam la in baqiyatu ila afwan babu yaleta ennaku bbiri ashura ne arafa, naye nga olunaku lwa arafa luno Allahu subhanahu wa ta'ala aluleese n'alutuuza ku yawmul jumaa, ate nga yawmul jumaa omubaka alayhi salatu wassalamu yatugaana ogisiiba yokka. Mu kusiiba kuno kwe tusiiba okwa sunna, omuntu yenna anaasiiba olunaku lw'ejjuma asiiba olwokuna oba n'asiiba olw'omukaaga. Amakulu nti asiiba olwokuna n'asiiba n'olwokutaano, oba asiiba olwokutaano n'asiiba n'olwomukaaga. Kati omuddu yenna nedda ssebo, osiiba olwokutaano ne ku Eid tujja tusiibye Eid al-Adha, nti obeerenga obala nti olwokutaano n'enkya nja kuba nsiibye. La, kiri haramu, kizira n'okutta kitta okusiiba yawmul Eid, tekikkirizibwa. Era ekigambo ekyogerwa nti ku Eid tujja tusiibye si kituufu.
kubanga okusiiba kutandika emmambi esaze ne kukomekereza ddi ng'enjuba ekoze eki ng'enjuba egudde. Omubaka alayhi salatu wassalamu yajjibwako ekigambo ekyo nga kituufu nti ku lunaku lwa Eid al Adha yajjanga talidde naye nga teyatulagira nti temulyanga, naye mina sunna kiri mu nkola ze era tukikola lwakuba nti tumugoberera alayhi salatu wassalamu. Tujja ku yawmul Eid nga tetulidde ne tulyanga tumaze okusaala Eid nga bwe yali enkola ye alayhi salatu wassalamu. So tebeera hujja nti ngenda siiba ku Lwokutaano kasane ku Eid ngenda bansiibye. Kiri bakiyita kujja nga tolidde, si kusiiba. So anaasiiba yawmul Arafa eno oba ovunaanyizibwako okusiiba ku Lwokuna n'okusiiba ku Lwokutaano. Ate nze mbadde mmanyi nti ennaku zonna zino 10 zino 9 nti abasiraamu bazeebagazze ne bazisiiba, kubanga okusiiba Nabi Salama yakwogerako gimu ku mirimu Allah gy'asinga okwagala. Kati bwe kiba nga tewasiibye zonna 9, kale siiba Olwokuna osobole okusiiba yawmul Arafa ey'Olwokutaano. Si yateeka okugisiiba naye ku lw'empeera empitirivu n'obulungi Allah bwe yakuŋŋanyiza ku yawmul Arafa, kyandibadde kituufu buli musiraamu yenna alina obusobozi abeere ng'agisiiba. Yawmul Arafa olunaku olwo lunene. Okimanyi nti Allah jalla jalaaluhu avaayo gyali. Naam, Allah ali luddawa? Naam, Allah ali luddawa? Wadde weetakula ebintu bya Umaru Bilali ya Rabbi. Allah ali luddawa? Naam, abasiraamu mmwe bwe mbuuza, mmwe abaana b'essomero sooka mutuveeko, Allah ali luddawa? Waggulu amagulu 7. Salumaani ate gy'ovudde naawe ekituufu. Salumaani, Allah avaayo gyali waggulu w'amagulu 7 n'asembera ku ggulu ly'oku nsi wano. Ekyo nno Allah waffe akikola buli kiro, naye ku lunaku lwa Arafa Allah ajja misana. Allah, bahujjaji bano abali mu lusenyi Arafa balajanira Allahu jalla jalaaluhu, wallahi ng'asembedde we bali Rabbul Alamin, ng'asembedde we bali misana tteke. Laba naffe abatagenze mu hijja we tufuna akakisa akeegazaanya okuwanika emikono eri Allahu tabaraka wa taala, okubeera tumanjulira ensonga zaffe nga Allah asembedde we tuli. Aweva machi nga gyali yonna Allah akonekitinga n'ebitonde, teyeetaaga kumala kusembera, naye akikola ku lw'okusukkulumya embeera y'olunaku lwa Arafa. Allah najja eri ebitonde misana nga Allah azze kusonyiwa. Okimanyi nti tuli mu nsi eno ng'abakkiriza tuli mu bulamu bulala. Abbas nabadde mmanyi ogenda tuula wano, ng'abakkiriza tuli mu bulamu bulala nga n'abatakkiriza Allah bali mu bulamu bulala. Olwaleero abakkiriza beesunga Arafa, beesunga kuwanika mikono eri Allah kulaajana kaaba maziga. Abantu bagenze mu hijja, Arafa egenda basanga Makka. Abantu bali wano mu Uganda, bali mu Rwanda, bali mu Kenya, bali mu Japan balinda Arafa, naye eriyo abatalina kye bakimanyi nako nti era kye bayita Arafa mu nsi eno. Ate ekisanyalaza nga n'abamu n'abasiraamu. Allah agenda kukka eri ensi eno ku ggulu erisooka.
ayogere n'ebitonde by'emisana tteke nga waliwo enkuyanja abali mu nsi eno nga tebamanyinako nti Allah tabaraka wa taala asembedde kwanukula dduwa za bitonde bye. Nkukubiriza nga nekubiriza olunaku luno olwa Arafa bwe kiba nga wayitwako ennaku zonna itiriza nnyo okusaba Allah. Akhiri kalimu, tuli beetaavu, tuli bubi, tulina ebizibu, tuli banaku, tetulina kyetulya. Afunye ekyalya n'atanafuna bonna pressure yenkanankana. Allah bwakusaasira n'olya leero tolina sesuli tegamba nti enkya nja kulya. Tuli ku bunkenke. La hawla wala quwwata illa billah. Naye embeera emu ffe tugyeteekamu nga Allah yatulagadda way out, osobola ogivaamu. Akazito konna k'otuddemu Allah asobola okukakuggyirawo, rabbul alamin. Allah asobola okukufuulira embeera ey'ebintu ekalubye mu ggwanga lyonna, gwe Allah n'agikugondeza. Obuzibu we buli nti tukolagana ne Allah naye nga tetumumanyi. Olaba abantu nga bali mu Arafa nga baggyeyo amasimu gaabwe bali mu kuba ziserefi. Bali mu Arafa aggyeyo essimu ali ku vidiyo kola ayogera n'abaawaka. Mu Arafa mwennyini nga mulimu omusajja oba omukyala yakayingirira mu Arafa okuva ku makya asaba Allah kaaba paka lwabuwongeeza nga muli awulira abu ulaka bidhambi nkakasa Allah nina amazambi gy'oli nakusobya faghfirli ya Allah nsonyiwa ng'omutima gwonna guli mu kutya yeeraliikira ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Abaddu babeera mu Arafa wallahi nga bali kuziserefi, ali mu kukyatinga na malaaya, atambuza bizinesi ze ez'omwenge nga ali mu Arafa, essimu tezibava wano. Allah tabaraka wa taala lunaku lwaleeta yaumul hajjul akbar, lunaku lunene. Allah tabaraka wa taala ajja n'asemberera ebitonde. Jukira Allah atubuuza ani ansaba mmuwe, ani annegayirira munsonyiwe. Wallahi n'osanga omusiraamu ku lunaku olwa Arafa olwo eno ejjuma ejja nga n'esswala yennyini tagisadde, kyokka nga bugenda okuwongera nga tagenda kutuuka ku magalibi. Baganda bange mbakubiriza nga nange neekubiriza okubeera nga tuyitiriza nnyo okusaba Allahu subhanahu wa ta'ala ku lunaku olwa Arafa. Twegayirire nnyo Allahu tabaraka wa ta'ala atusonyiwe ensobi zaffe ng'ebitonde. Tetwerabira nti buli muddu lwawanika emikono ng'asaba Allahu jalla jalaaluhu ne waaba nga tannakuwa ky'omusaba obeera oli mu kusinza Allah. Mugimu ku mirimu eginyuma okukola gwe mulimu gw'okusaba Allah, nti ne waaba tannakuwa ky'osaba olwedde akuwa empeera ez'okumusinza n'okumusaba mu dduwa ezidduka speed. Allah tabaraka wa ta'ala zayanukula nga abaddu bamusabye mulimu okusaba Allahu tabaraka wa ta'ala ku lunaku olwo olw'ekitiibwa, olunaku olwa Arafa. Baganda bange basiraamu, Allah tumusabe kubanga okusaba Allah ibaada, obeera oli mu kusinza. Ekyokubiri nti wetusaba Allahu tabaraka wa ta'ala nga tulina yaqin, nga tukakasa nti Allah agenda twanukula, Allah atwanukula mwemu ku ngeri essatu. Esookera ddala Allahu tabaraka wa ta'ala asobola okutuwa kyennyini kye tumusabye. Ekyokubiri Allah tabaraka wa ta'ala asobola okutuwa kye tumusabye no ku duniya. Ekyokubiri nti Allahu tabaraka wa ta'ala
asobola okuwa kyomusabye ne ku akhira. Ekyokusatu, Allah asobola okujjawo omusiiba mu kusabako kwosabye ogwenkanankana n'edduwa yeno gyosabye Allah subhanahu wa ta'ala. Amakulu nti eri omukkiriza yenna awanisa emikono eri Allahu rabbul alamin taviiramu awo agamaanyi gakumala mu mutima okugamba nti kansabe Allahu tabaraka wa ta'ala. Ffe tusaba Allah okutuuka nga tumaze kulaba ku tetumusabye, awo wetumala okukirabako ne tutandika ate okukimwebaza. Ay Allah nkwebaza okumpa ennyumba. Tova ku Allah buli lw'omusaba ya rabbi ya rabbi ya rabbi, nkusaba amaka, Allah nkusaba entambula, Allah nkusaba omulimu, Allah nkusaba obufumbo, Allah nkusaba kyonna kyosaba Allah. Ffe tumusaba paka nga tukirabyeko, wetumala okukirabako tutandika okumwebaza. Bwe tutakiraba tusigaza okukkiriza okw'emirundi ebiri, alabika Allah yankyusizaamu nantaasa omusiiba ogwenkanankana nekyemusaba, oba Allah agenda kukimpa ku akhira. Ensonga ey'okubiri emala omukkiriza okunywera nayimirira n'okusaba Allahu subhanahu wa ta'ala. Baganda bange, yawmun arafa lunaku lwa kusaba Allah, lunaku lwa kumwetondera, lwa mwegayirira ya rabbi nsonyiwa. Totunuliranga amazambi g'okoze n'ogaleka bulesaawo noga nti nali sisaala kati nsaala, that is all. Nedda ssebo, togamba nti nali ndi mwenzi kati nawasa kyaggwa. Subhanallah, ffe abakkiriza tusigala tukimanyi nti nayenda nesimanyi oba Allah yansonyiwa. Kituwa amaanyi buli kaseera okugamba Allah ya rabbi nsaba kunsonyiwa, ai Allah nsaba kunsonyiwa. Tomanya mukulaajana ennyo Allah nakusonyiwa. Oyinza okulegeza kumbe Allah takusonyiwanga, notuka ku akhira Allah nakukwata. Naye baganda bange basiraamu, amazambi getukola oba getwakola gavaawo nakwegayirira Allah tusonyiwa rabbul alamin. Waliwo omusajja mu Israiliyat ku mulembe gwa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, anyumizibwako yali yakola amazambi agatenkana gago nagange, okumanyanga gaali mangi. Omusajja bamugoba ne ku kyalo, mune ekyalo okutuula ekiga nti abannange omusajja atuyitiriddeko atuviire. Bwe bamugoba n'atuuka gy'alaga afuluma ekyalo, n'atunula gy'ava, famire agirese, emaali agirese, talina konna mu bulamu kasigazza. Kwe kusitula amaaso ge n'atunula ku ggulu, n'alaajanira rabbul alamin. Mu bigambo bye yagamba Allah yamugamba nti ya rabbi, ayi katonda wange, ayi mulezi wange, Allah wange gwandabirira. Nkimanyi Allah ye gw'empuku y'oyo atalina wakusula, Allah gwe wa mukwano w'oyo atalina wa mukwano, ye gwe mutaasa w'oyo atalina agenda mumutaasa. Yayogera ebigambo ebisuuta Allah subhanahu wa ta'ala, finally namugamba nti ai Allah, namanya nga nsoma mu kitabo kyo Tawrat ne Injili nti Allah bw'osonyiwa tolina kyokendeerako, ate Allah bw'ombonereza tolina kyeweeyongerako. Allah nkusaba onsonyiwe, la ilaha illallah. Omusajja yali yakwogera ebigambo ebyo abiraajanidde Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'amujjulula. Bwafa Allah atumira Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, amugamba nti Musa, nfiiriddwa mukwano gwange. Oba statement oziwulira? Bamugoba ku kyalo lwaki? Mazambi nga mangi. Ate bwe yafa Allah bw'abise agambye nfiiriddwa mukwano gwange. Genda mu kifo wekiti ne wekityo gy'omayitiyo gireete wano ku
ku kyalo kye munaaze n'abasiraamu mumusalire mumuziike. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'atambula n'agenda akole omulimu gwa mukama we Allahu subhanahu wa ta'ala gwamutumye. Bwe yatuusa omulambo ku kitundu, bismillah, abatuuze ne beekya bagira batya okwecwancwana, abatuuze ne beekyanga bekalakaasa, ya nabiy Allah, tekisoboka. Omusajja ogamba otya nti mukwano gwa Katonda nga twamugobye olw'amazambi ku kyalo, mwamugobye twakamugoba oyo ennaku si nnyingi, ate ogamba otya nti mukwano gwa Katonda. Nabbi Musa n'addamu n'ayogera ne Allah, omusajja Allah gw'ogamba mukwano gwo ng'abantu bangamba nti abadde n'ebikolobero. Allah n'anyumiza Nabbi Musa alayhi salatu wassalam emboozi gyenkulembezza okubanyumiza, n'amugamba nti ya Musa, wange gwe Musa, omusajja oyo aba kunneegayirira nsonyiwe abantu bonna, nandibasonyiye ku lw'obunene bw'okwenenya kwe yakoze, ku lw'obuzito bwa tawuba ye gye yakoze, nga alemereddwa ekyalo kimugobye gy'alaga talina kyalaba, nadda gyendi nandajanira. Namugamba nti Musa, lagira buli muntu yenna azze okuziika mubakkiriza ansabe musonyiwe, ngenda musonyiwa ku lwa tawuba y'omusajja ono gy'akoze. Baganda bange basiraamu, fe Allah waffe subhanahu wa ta'ala huwa al-ghafuru rahim, musonyi ate wakisa kingi, mwetegefu tusonyiwa bwe tuba nga tumwenenyereza ku nnaku lwa Arafa. Olina n'obusobozi obugamba nti sigenda kukola mirimu giri awo, kanfune wentuula, ngenda kukeerako mu jjuma njogereko ne Rabbul Alamin. Nga tulina ebyokwetondera Allah bingi, Allahu akbar, nga tulina ebyokumunnyonnyola bingi. Abange mbakubiriza nga nange neekubiriza tulajanire nnyo Allah yaumuna Arafa, atusonyiwa amazambi gaffe agatusobako negetukola nga tugenderedde. Nsaba Allah atuwe tawbatan nasuha. Munaku lwa Arafa tuyitirize nnyo okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tumubuulire ensonga zaffe, tuyige okusaba Allah. Abantu babeera mu Arafa nga bagenze mu hijja, n'asaba Allah ebigambo 89 ne bimugwako, nadda ku ssimu. Abange tuyige okusaba Allah. Bwe tubanga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala, tukulembeza kumusuuta. Nze badde nkusaba Oluwarabu oluleke, kubanga oyinza okwogera byobadde toyagala kwogera, oluusi n'ebigambo ne bikugwako amangu, ate ng'ebyetaago okyalina. Yogera ne Allah mu lulimi lwo. Kubanga toli mu ssala oba oyogedde Lutoolo, Lukiga, Luganda, Lusoga, Lugisu, Luswayiri, Lujabadola gomanyi, kubanga nannyini nnimi ezo ye Allah. Allah tukulembeza musuuta Rabbul Alamin, ay Allah tabaraka wa ta'ala yegwa asinzibwa wekka. Byonna ebisinzibwa nga sigwe Allah bisinzibwa mu buli az'amaanyi. Nkakasa Allah nti yegwa wekka asaanidde Allah okusinzibwa, eyatonda eggulu, eyatonda ensi, eyatonda Allah nga bwendi nompa n'ezzadde. Allah tukulembeza kumusuuta Rabbul Alamin. Mu Luganda nga oba ogendewo omugagga ofuna ebyomugamba, mugagga kyakusingira Allah. Oluusi n'abamu tubibagamba nga tubalimba, abantu bakwogerako Allah bane Allah akutukuumire, oli mulungi, kumbe si mulungi, tebamwogerako era temwagala Allah amukuume. Naye ng'oyagala obimugamba akuwe kyoyagala. La ilaha illallah. Kati olaba obigamba kuba eri omuntu gweyagalako ekirungi akikuwe, noonoonya ekirungi kyogera omumusuutako, osobola omuggyako kiri kyalina nekikubula nowaka mumulimbe, naye okakasa Allah talina byinza mumusuuta nabyo.
atonyesa enkuba, Allah atuwa oxygen kubeerere ng'omugaati gwa 5 simanya kakaaga gwa kakaaga gwali gwa 5 nga guwooma nga munene nga ne tosi ogiwa omwana ne yeebakirako. Kati gwa kakaaga teguwooma, mutono mutono teguwooma, gwa kakaaga. Allahu akbar. Allah waffe gwe tomanyi nti oxygen gwe tussa Allah yamutuwa, kyogamba tomanyi nti abaana boyina Allah yabakuwa, gwe tomanyi nti eno ensi yonna yiye, ffe tukulembeza kusuuta Allah. Ekyokubiri tusaalira ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidul majid. Salatu ibrahimiyya paka jekoma wale nsali yazo nendala zitusalira mubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Butumala Allah tukulembeze ngo mwene nyeza, ay Allah subhanahu wa ta'ala nkusobya laylan wa nahara. Allah ndi azamanya, Allah ndi mulimba, Allah mbadde ntunda omwenge, Allah mbadde tumwenenyeze. Obusungu buno Allah bwakulinako obuveewo asobole okuyingira mu dduwaayo ng'oli mbaddu Allah bayagala rabbul alamin. Ekyokuna asaba Allah jalla jalaaluhu togayaala nange sigayaala kuki okurikogonaizinga ebirungi Allah byakkolera, okwebaza Allah. Tonnasaba Allah kuwa kirala, weebaze Allah kyeyakuwa. Kiyinza obbanga muli gyoli tekikumalira, olabanga tekikufiitinga tekimala, naye wallahi kyebaze. Mbadde njogera n'omusiraamu naŋŋamba nti ali mu ffumbiro, ebadde video call ng'ali mu ffumbiro. Subhanallah, nemugamba olimba, nagamba ffumbiro lina rumuzi 3. Effumbiro lina rumuzi 3 ate nga lina space, amasaga amasepiki ag'amasowaani osaidi y'emmere embisi eno enfumbe wanawali ebyoto erumu emu, lina rumuzi 3. Nemugamba musiraamu ogenda kunkubya pressure, naga siko kubya pressure. Kyovola abantu tujja mu Uganda n'otunulira akayumba ka munno kawaana, nyumba eno gyolaba ngizimbidde mbugubi, noga subhanallah. Musiraamu ng'olaba kyayogera kyayita ennyumba kikalubirira okkiriza nti ennyumba. Era omusiraamu Nuruddin yakomawo mu Uganda ng'ava ku kyeyo n'atuuka ku Mapeera, yamala laba Mapeera naga ndi mu Kampala, naga subhanallah obudda ndi ku Ntebe road n'ekibuye teyategeerawo kuba alaba akatawuni kali awo ng'olaba Namaŋŋaŋa, yalabanga Namaŋŋaŋa kati nga yalinda atuuka ekibuye alowooza kibuye weeri eweeno, yamala laba Mapeera nga ono Kampala road tuli mu mwaka ki? Mwalaba waliwo firimu zebazanyanga nga mulimu time machine, ogirinyamu nekuzaayo ogenda okulanga emmotoka eziriwo landova bagikolanga batya okwaka, nalabanga baddanga eno emabega nateekamu oluuma bagisikanga batya banyolanga nyoole neyaka. Kati omusiraamu yatuuka e Kampala nga tamanyi nti ali Kampala, ng'alowooza ali kale katugambe ng'alinga amanyi ali kyabakadde, agola Amapeera nga subhanallah. Kati omusiraamu ava mu ffumbiro ly'Omuwarabu lumuzi 3 najja atunulira ennyumba gye wamuzimbira. Kyova nti bambi abamu balowooza sente bazirya, abamu balowooza nawa muganda wange sente nazirya, abadde asuubira nnyumba ng'ey'Omuwarabu, kyokka sente zaweerezza eno
siza nyumba ya Mwarabu, za nyumba ya Sulaimani. Kati asanga akayumba yalabanga akutte mu mbinabina, kumbe wakajja okagolole oloza kayimiridde. Naye nga tonnasaba nyumba eri ey'Omuwarabu, soka webaze kana akayumba. Gamba Allah munnange nkwebaza, nze sipangisa, abalala bapangisa. Ate abapangisa mulekerawo okwejjako Allah. Togamba nze we mbapangisa nebaze eki. Gamba Allah mpangisa naye mpa obusobozi obusasula renti. Subhanallah. Olyoka omugambe ya Rabbi nkusaba ompa amaka gange. Olabye ennyumba ya munno nga nnene eyeefuuse ng'effumbiro. Mugambe Allah ekituufu ennyumba eno nkwebaza naye nkusaba onkyusizeemu. Tusula mu nnyumba nga kateni neemala ewuguka ng'ova okunaaba, oleekaana bazaawo kateni kubanga la ilaha illallah. Naye nga totunulira nnyumba eyo togivuma. Kakati era mumwebaze Allah, mwebaze ekiraba akayumba step emu ku muddiro ku buliri. Wallahi mwebaze. Olwa basula ku street waliwo be bafulumya amayumba enkya n'eggulo, gwe Allah yakusaasira oyina zosobola osasuza. Kati otuba tusaba Allah tabaraka wa taala twebaza byatukoledde ne tumusaba atukolere byatannatukolera. Wallahi basiraamu, tewetaaga genda mu ssabo lyonna, tewetaaga genda wa mukubi wa kitabo yenna, tewetaaga kugenda mu kyaki yonna. Olina gwolina ossaba nga Allah subhanahu wa taala. Ate wallahi Allah atwanukula. Olaba yanukula n'abatali basiraamu. Omanyi nti omuntu asaba Allah, ya Rabbi nkusaba ompe kino, ye n'akivaako. Kati n'agamba nze Allah namusaba namwesunwa kanesalira amagezi. Kati munesalira amagezi, kati mu myaka ng'ebiri n'afuna ennyumba. N'agamba olaba mulowooza mukusaba tetogenda funa nyumba muzikirize, nasaba nebirema nenkyekolerako. Ekiki kikyogamba tewekolerako. Wallahi Allah tumusabe nga tussaayo omwoyo. Buli woosaba Allah akuwa. Naye ffe tutalikogonaizinga byatuwadde. Yaumuna Arafa Allah agenda kuba asembedde. Emisana layiri zitulema otulo nga tutuluma, layiri zitulema nga amazzi gannyogoga. Kati ku yaumuna Arafa ogenda kulemerera ku lwa nsonga ki? Bwana tusabe Allah tuuse embeera, tusabe Allah atuusize enfuna, tusabe Allah atuusize ensula, atuusize entambula. Olwaleero obeera ovuga eggaali ng'eggaali yonna mu kasozi egonda, golowooza mbu watuuka tonnaba. Eriyo abayita kasozi nga bakusinga okugonderwa. Kati nga ffe abavuga pikipiki era takuba eggaali kati subhanallah, Allah bambi amusaasira. Kyokka ye ali comfortable. Owa pikipiki sajja akuyisako emmotoka nti naye asajja ba booda balina emitima. Nze neeralikirira yegwe boodi nkuba ejja neekuba ebigwo bijja n'onuubuka. Wallahi woba oli ku piki nga kwosibidde obwongo tolowooza nti eriyo n'emmotoka. Bw'oba oli ku mmotoka, buno ommotoka waffe buno obw'enzigi ebbiri tomanya nti eriyo emmotoka ezirina emitto 8, tomanya nti eriyo emmotoka nga tetubira. Kwaliwo emmotoka zaffe ng'osooka buuza luguudo ki ebinnya si bingi nga wekakka mu kinnya kino mukasitula obusozi okukazzamu awali awatali kinnya. Ate eriyo emmotoka nga oba ogenze mu nnimiro yeegendayo ebikata ng'ebiyitako. Kati ebyosaba Allah wallahi tubirina. Abange Allah tumusabe, Allah tumusabe. Maliriza n'ekigambo ekigamba yenna anaafuna mu byenjogedde okuva gye natandikidde naye ng'oyinayirizi sooka ogikutule. Gwe toliimu mu bembadde njogera nabo, ofuluukinze bufuluukinzi ddalusu, naye engeri gy'ofuluukinze toviiramu awo. Allah tagenda kwanukula by'oyagala ng'oli mushiriku, oyinayirizi, oli mufuyi wa mmindi. Bw'osabako Allah bw'osaba amayembe, Allah tagenda bikuwa. Newe n'aba tawuba tegenda yitawo. Era oba oli wakwenenya by'oba osookerako okwenenya, saba Allah akuwonye shiriki, akusonyiwe shiriki.
tusaala n'abantu nga basamize. Nsaba Allah tabaraka wa taala atusiramule. Omuntu Allah bw'akikuwa ekyo kuba Allah yagamba falyamal amalan saliha, akole emirimu emituufu, wala yushrik tagezanga n'agatta biibadati rabbihi ahada, mu kusinza Allah w'ekintu n'ekimu. Bwe tuba nga tusinza Allah tumugatta ku nsonga yonna. Ekyo mu bulamu bwe kinyweze nti bannatawhidi abasiraamu be bawanika emikono gyabwe Allah nayanukula edduwa zaabwe. Bebo Allah tabaraka wa taala bawa obulungi obw'edduniya n'obulungi obwa akhira. Nsaba Allah tabaraka wa taala atuteeke mbadde abanatuuka ku lunaku lwa Arafa, ate atuwa amaanyi n'obusobozi obunaakoleramu emirimu emituufu, omuli omumusaba otusonyiwa n'omumusaba otwanukula ebyetaago byaffe. Mubarakallahu fikum. Eid insha Allah tugenda celebratinga ku lunaku lwa Saturday biidhnillahi tabaraka wa taala, era nga mbajjukiza okusala ebisolo. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama yenna alina obusobozi obusala n'atasala ku Eid tatawaana kusembera bwe tusaalidde, tatawaana. Omubaka yamugoba mu swala ya Eid. Ku lwaki? Ate okimaki mu swala nga waganya okusala obanga azze okujeeja? Subhanallah. Nsaba Allah ateeke mu banaasala lunaku lwa Eid al-Adha. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.